Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Kuubwa yali amaze okubeera nga nsindikira abasajja abanziruukirira era nga bwe ntyo nali mpeereddwa omulimu ogwali ogw'ekyama nga nali waakwolekera Mubende mbeeko omulwadde gwe nzigyayo ate era mbeeko ekitundu we nali ow'okumutwala kye nali ndagiriddwa. Mukwano gwange bwe twasomanga yamperekera oluvannyuma lw'okumusaba era bwe tutyo ne tusanga obuzibu obw'amaanyi mu makubo ge twagezangako okutuukira ddala bwe twasalawo okuyita mu kkubo ery'omu kitumbi, naye ebyembi ne tusanga ng'omugga gwaladde nga n'amazzi gajjudde wonna. Nze mu kulowooza nti gaali mampimpi nageefubitika era n'ekyaddirira kwe kubeera nti emmotoka yazikirira wakati mu mazzi, okwo nga kwogassa okubeera nti amazzi gaali gatandise okugiyingira munda yonna. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula Kitumbi atumbiira. Nakoowoola nga bwe mpanjagira omusajja eyali ayimiridde emitala nnyambe. Yagaana nti ye yali talina gatwalibwa mazzi, n'ambuuza yali aŋŋambye okwetulinkiriza omugga n'abalole mwe baali batakyayita. Mba ntandise kutunula minwe ne wajjawo omuvubuka n'akalenzi. Bwe baawulira okulaajana kwange bo ne beevaamu bajje bannyambe. Simanyi obanga omusajja yatya kuswala kubanga bwe yalaba nga bajja nga abeegattako. Ne munnange eyajjanga agafuuyirira olwo yali atuuse. Bonna baasindika akamotoka ne bakagobya ku lukalu. Naggula enzigi zaako nga bwe nneebaza abaali batuzadde ogwokubiri. Amazzi gaafubutuka mu mmotoka era n'agamu ku gaasigalamu ne tugasanyaamu engalo n'emikko gy'endagala. Baatutegeeza nti singa akamotoka kaali kasiruttuseeko katono kati ne kadda ku ludda olw'ekyemmanga gye nawuliranga amazzi gayirira, obwaffe bwali bukomye. Bwe namala okukwakkulwa ku mugo gw'entaana ate ne ntandika kweraliikirira gwa mmotoka kulema kwaka. Nanyola ekisumuluzo nga bwe nsaba lugabe yake. Yafeesafeesa neekuba emyasi n'oluvannyuma neekoleera nga bw'epippira n'okumansula amazzi okuva mu midumu. Omuliro olwataba nga tuwa baatuyamba kyojja mu miro era nga tusiibulira wamu n'akabiina k'abantu abaali batandise okujja omusoolesole nga zitwala. Twatuuka e Mubende ng'obudde butandise okukwata. Twanoonya we tunaaserekerera ekitaggumira naye nga buli bwe tukuba omutwe batutegeeza nga bwe bataba na kaakuzza eri mu mwanga buwongedde. Tuba tugenda kubivaako ababanze ebbanja batuume ne tugwikiriza akago omwali amakuumooma g'emibwasa emiwulu. Twagimunkula nga bwe tunywekerezaako ne kaakaawa akookya obulungi. Olwamala okuzibikira ekituli nga tugenda gye bantuma. Baateeka omulwadde emabega mu mmotoka. Saamwetegereza kubanga yali asabikiddwa mu bigoyegoye ate nga nze ndi mabega neekebejja yingini ndabe ng'eri bulungi ng'era n'ettaala ze tumulisisa okulaba kwazo kweku. Wabula namanya nga mukazi okusinziira ku ddoboozi lye nawulira nga bamusiibula. Olwasimbula emmotoka omwoyo ne gutandika okumpoleza. Kati twali tugenda kuyitawa. Ku Nabakazi kwaliko Mpampagama. Oyo Kitumbi yali taddibwamu. Ehoima yali nnyanja. Bwe natuuka mu kibuga ne nnyimiriza mmotoka ne nnyongeramu amafuta nga bwe ndowooza ekyokukola. Twali tuwulidde gye twali emmere ng'abantu boogera nti singa oli akwata oluguudo olugenda e Mityana n'akyamira ku 9 mayiro ayinza okugenda ng'awunjawunja n'atuuka e Mityana. Twatiisa ate tugezeeko ku ekyo. Twavuga era bwe twatuuka we baagamba ne tukyamuka. Ekuba omunaku tekya. Kuba tuba tweyongeddeko katono okuva we twakyamira ne tulengera amazzi nga galaalidde ekkubo lyonna. Gaali gaddugala zigi okuggyako oludda lw'ekyemmanga eyali epippira obuyengo obweru obutemereza. Nayimirira nga saagala kudda mu bya Kitumbi era ne ndowooza nti obanga tusula awo tusule. Eteefe. Kuba tuba tuli awo tutongojedde tusigadde kutunula bikalu
n'omuwe ogutukommonta gututintimya ng'emmotoka efulumya emitala gye tulaga. Yajja ekiiba eky'emmanga eyali epippira obuyengo. Bwe yatutuukako ne mbuuza ddereeva obanga naffe twali tusobola okuyitawo. Yanziramu nti twali tuyinza singa tuyita ku ludda okwali obuyengo naye kwe yali ayise nti kubanga eyo amazzi gaali mampi ate nga ne wansi wagumu. Neefunga ekyonga ne nsimbula emmotoka era bwe natuuka ku mazzi ne nvuga nga ngoberera amagezi agampeebwa. Ekibangirizi ky'amazzi tekyali kinene nnyo kisukkiridde naye ng'olaba ng'ekitaggweeko. Daaki twagguka emitala ne nzisa ekikkoowe nti nga muli bwe ndowooza nti tujjidde na guno tugwabule osanga tunaalwedda ne tutuuka. Munnange yansika omukono nga bw'agamba nti ovuze emmotoka eyo. Ebitundu by'eyo ye munnange yali abimanyi bulungi bw'ati era yagendanga ndagirira gye tuba tuyita. Twagendanga tuwunjawunja nga bwe tubalaamiriza n'oluusi okwekooloobya twewala ebitundu ebibi okutuusa lwe twagguka e Kanoni nange we nnali mmanyi. Twaserengeta mpiringisa bikongoliro wa Misiigi eyali akirako ekkovu okuseerera nga tulowooza nti kati tuli Mityana naye nga bwe baalugera nti bufa magoba kata naffe tuwagamira awo kubanga tugenda okutuuka wansi ku kagga nga konna kaaladde ekkubo n'olutindo bibuliddemu. Twava mu mmotoka ne tugenda tulabe obanga olutindo lwali lukyaliwo era nga terunnaba kubotokabotoka. Bwe twalutuukako emmeeme n'etwebikka. Lwali lulimu ettuli wakati lwebinyeemu lubootaboota ng'olugenda okugwamu era nga lusigaddeko kalebwerebwe lutenduke lwegonnomulimuli. Tagali nno yali azze. Awo twali tuyitawo tutya. Olw'okuba tewaali wagazi nnyo nga siraba bwe mpitawo ne tutagwamu. Nali nkooye neesiniddwa enjala ennuma engoye zikirako ebinyirikisa okunnyogoga era n'eby'omulwadde mbiggyeeko omwoyo. Kw'okuba nali sijja kusumagirira awo. Bwe ntyo ne malirira waakiri okufa nga ngezaako okusinga okudda awo okuloola n'okuzingira emikono. Nasaba munnange ye asooka asomoke nze nzireyo ekyennyumanyuma ku kasozi. Nveeyo ku mbiri ez'akasammeeme ndabe nga naayitawo era bwe tutyo bwe twakola. Saatootatoota nga nzirayo mabega ku kasozi. Eyo gye nafuutula mmotoka ng'eriko n'ebijja biwaalaala n'esaabaala amazzi bwe pya ag'amansuka ne gagisaanikira. Nawulira ekyeggundo emabega wange beddu. Osanga lwali lutindo nga lwe luguddemu naye nga nze mpiseewo. Twatuuka ku Nyanzi nga naye abooze. Wabula oyo ye saamutya nnyo kubanga nali mumanyi bulungi era nga wansi ndabayo olw'ettaala okumulisaayo ate nga n'entindo zikyakwatiridde ngumu kayege. Okumusomoka kwali kwangu bwe tutyo ku nkomekero ne tugguka Emityana ng'essaawa ziri eyo mu 9:30 ez'ekiro. Twakulisiganya nga bwe tusikagana mu mikono ne munnange n'oluvannyuma ne mwebaza ne musiibula. Yali ye ayagala mperekerere ddala ntuuse kyokka nze ne mmugaana kubanga ekitundu ekikakali eky'olugendo twali tukivvunjaze ng'ekisigaddeyo tekitiisa era ng'ekyo nsuubira kuyisa mukka mu kisero. Mba nsitula ne nzijukira omulwadde. Namukwatako ndabe nga bw'ali. Yali assa naye nga yeebase. Otulo twali tutandise okunjimba bwe ntyo naggula obudirisa bw'emmotoka empewo ennyogoga enfuuwe nga nvuga nneme okwebakira mu kkubo. Nasimbula ne mbiriga mmotoka emisinde gye wali olabye. Oluusi nawuliranga ng'otulo tuntwaliriza ne neekakaba ne mpawamuka ne nzija mmotoka ebbali gye yalinga eralambalidde. Mu ngeri eyo nalwedda ne ntuusa omulwadde gye nalagirwa okumutwala ku ssaawa nga 11 n'obudakiika obusobamu. Nali nkooye, omutwe gunzunga gumbobba, amatu gampuuma n'amaaso gankambira gambalagala era bagenda okumaliriza okujja omulwadde mu mmotoka nga neebase. Banzuukusa okugenda ewange era olwatuuka ku kitanda nga ngwa. Okugenda okudda engulu ku ssaawa 7 ez'omu ttuntu
ng'olwo lwe nzijukiranga n'emmotoka bwe yasuze ebweru nga sinsibe. Naye nze alifandabye nga nzizeeyo okwetantalika okuliggana n'omugga ogwaladde nga kitumbi. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo olwaleero we tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.